Omugole omukazi afiridde mu kanisa ng'ali mu kukuba birayiro ne bbaawe n'agwa wansi ennume y'ekigo era n'afiirawo. Ono bagenze okumujja katuuti wabadde ayimiridde bajjewo mulambo. Akatambi kolaba kano babadde ku mukolo n'omwami we abaagalana baneena ababiri. Omukyala ayingidde bulungi nnyo ekkanisa we bagenda okkubira ebirayiro. Ne bwe weetegereza kano akatambi akasooka, omukazi ayingira kkanisa nga munafu, ng'atambula tatambula ng'alaga nti tali bulungi ng'omuntu. Naye engeri gy'abadde ku lunaku olw'essanyu, mukazi watundowooza muli agambe kanneekakabe mmaleko omukolo naye nga badde tawulira bulungi. Mwana muto ne bbaawe abadde mwana muto, bonna bavubuka bali mu 20s zaabwe. Batuuse bulungi nnyo mu maaso g'omusumba abadde agenda okubagatta. Omusajja yasoose n'akuba ebirayiro bye bulungi nnyo. Nja kwagala lubeerera, owoligwa wendigwa, okufa kwe kulitwawula, emirembe n'emirembe, amiina. Ne bamukwasa certificate. Omukyala ne bamukwasa akazindalo naye akuba ebirayiro. Mu butongole abe nga bamugasse ne bbaawe. Abadde ali mu kwogera, ali mu kukuba birayiro, oligwa wendigwa, okufa kwe kulitwawula, nga yakakimalayo bw'ati n'agwa ennume y'ekigo n'afiirawo. Era bino byonna agenza okubyogera nga munafu, nga tawina maanyi bulungi ng'omugole omukyala. Bamuyodde awo bagezezaako okumutwala mu ddwaliro ne bagenza okumutuusa mu ddwaliro nga mufu. Bagenza okumutuusa mu ddwaliro nga mufu, nga yafudde dda. Kati imagine omusajja bw'awulira, omugole omusajja bw'awulira okubanga mukyala we afudde ku lunaku lwabwe olw'embaga. Musajja wattu asigadde mu ntiisa y'amaanyi, eyo eba ntiisa era kiba kikangabwa. Ekimusse tekinnategeerekeka naye nga afudde kibwatukira, alwalidde ku mukolo kwennyini kwafiiridde. Kambatuuseeko obutambi buno obwerabireko ng'omugole ayingira kyaki era olabe n'akatambi ng'omugole agw'ennume y'ekigo n'afiirawo. Video gimpereka like etambule tuke ku buli muntu video yiyo.
Kakati mubyerabiddeko bulungi nnyo. Bw'otunuulira embeera eyo nga gy'olabye ng'omugole afa, gwe muli olowooza ki? Gwe muli olowooza ki ekiteetedde omugole ono okufiira ku mukolo gwe? Bantu babi, ntuuko ye, abadde mulwadde, kuba kati ffe tuli balabi. Ffe abali eno tuli balabi, tetubadde ku mukolo guno. Wabula okusinziira ku mulamu w'omugole abadde omuko, agamba nti omugole ono yabadde mulamu nga mulamu, kubanga omuntu omulwadde tebasobola mumukaka kukola mukolo. Tosobola kera ku makya nga mukazi w'omulwadde n'omugamba katukole omukolo guno katukukake, nedda tekisoboka. Omukyalo nateeka okuba nga abadde mulamu bulungi nnyo nga talina wamuluma, naye nga ye omuntu yamanyi ekiri mu mubiri, abadde mulamu bulungi nnyo nga talina wamuluma. Wabula bagenze nga batuuka ku muko, kubanga basoose kwanjula, basooka okwanjula ne bakumala bulungi nnyo ng'omukyala mulamu. Afiiridde ku mbaga ye kwennyini ku mbaga ye esembayo gy'afiiriddeko ng'akuba na birayiro. Ebigambo abyogedde tebyatuka, abyogedde tebyatula. Mukazi wattu naggwamu amaanyi era n'agwa ennume y'ekigo n'afiirawo. Ne kati ffe abali ne tuli balabi. Naye ky'olabye ggwe bw'oba olaba, gwe mu kuteebereza gwe muli kirowooza ki ekissa omugole ono? Si bantu babi abataagaliza, kubanga abaana bano ekisooka baana bato. Omuwala abadde mwana muto nnyo, myaka nga 23, 22. Omuvubuka ali myaka nga 25, 24. Afunye mwana munne, basazeewo bakole omukolo gwabwe, omukwano gwabwe bagufuula official, bagattibwe omwami n'omukyala. Naye raba Mukama w'atasobozesezza ababiri bano kubeera bonna, n'amutwala ng'omugole akuba birayiro. Tewali kintu kisinga kubeera kibi, kisinga kuluma ng'omwami ono kyayitamu essaawa eno. Wandigamba nti omugole alwadde n'omujjanjaba, naye okufiira ku mukolo gwo. Omanyi kitegeeza omuntu okufiira ku mukolo gwe, oli n'afiira ku mukolo gwe nga bali kumugatta. Muganda wange ekintu ekyo kiralamu, nze nkubuulira. Nsaasira omugole omusajja embeera gy'alimu kati, kubanga ekikangabwa kino tekigenda kumuvaako ng'omuntu. Olaba abaliwo we batasobola kubi batajja kukyerabira, naye olwo omugole omusajja mukyala wo okuba nti afudde ku lunaku lwammwe olw'embaga, kintu ekyo kiba kiralamu. Naye mbabuulire, abantu ababi gye bali, ebyaddala abantu ababi bangi. Abaana bano bayinza obba bakoze omukolo ne gutasanyusa abantu bamu. Mulimu ebintu basaagala nnyo tubuuse maaso, kubanga mulimu ekintu ekituukawo nga muganda we tekimaze gatuukawo. Golooza lwaki ate badde ateekeddwa okufiira ku mbaga ye ku lunaku lwe olw'essanyu? Kitegeeza ekintu kino kibamu abantu ababi, abantu ab'emitima emibi, abantu abataagaliza, nga n'oyinza n'okwesanga nga n'omuntu omubi alina omukono mu kufa kw'omukyalo ono nga ne kumukola abaddeko. Weesanga nga wa famire ey'omukyala, weesanga nga mukwano gw'omukyala. So abantu ababi bo gye bali, muganda wange, bo gye bali ebyaddala, ng'oli ali wiringi okukulemesa essanyu lyo ly'olina ku nsi, ng'ali wiringi okukulemesa okwagala kw'olina, ng'ali wiringi okuggyawo buli kimu kyonna ekikyo. Tulina okusaakusaba Mukama Katonda atutankiriza abalabe, naye n'ensi gye tulimu muganda wange eyo si nnyangu. Abantu babi balina emitima emibi, ebyaddala, ate ng'ebintu bino tetubibuusa maaso. Mulowooza lwaki abantu emikolo tebakyagikola mu maka g'abazadde baabwe naye ng'ate bagayina?
oli nakeera ku makya n'akola omukolo n'afuna gy'apangisa n'aguteeka eyo. Lwaki? Abantu beewala malogo, beewala abantu babi. Oli n'akwata omukolo n'aguteeka ku Serena. Abingi byaba yeewala. Golooza abantu tebaagala kutegeka mikolo mu maka g'abazadde baabwe, golooza tebaagala. Golooza lwaki babitegeka mu bifo bye bapangisizza. Beewala bantu babi, aba yeewala muntu w'amaaso mabi, mutima mubi na mumwa mubi. Okitegeera? Lwaki olowooza abantu bakola emikolo ne bayita buyisi bantu? Oli n'akola omukolo aba alina okujja n'ayita bayite. Nagamba nti omukolo gwange ngwagalako abantu 100. Essaawa zino abantu bakolayo batyo kubanga abantu baafuuka batemu. Abagole bangi bafiridde ku mikolo gyabwe. N'engeri batuusibwako baba bantu bannaabwe abatabaagaliza kubeera na ssanyu. Tuli mu nsi muganda wange nzibu ennyo nga tulina kwebeereramu. Ebintu ebimu kati temubyogerera. Temwogerera muntu ategese mukolo gwe n'afuna yagutegekera mu kifo ekikusike. Temwogerera muntu ategese mukolo gwe nga gwakyama. Tolooza nti aba akweka musajja, aba akweka mukazi, nedda. Yeewala abantu ba mitima mibi. Ebyaddala. Ensonga eno temugibuusa maaso. Ekissa omukazi ono talwadde, afudde kikutuko, ate okubanga waliwo omuntu omubi eyakiisa ensingo eyamutedde okukola okumutta ebyaddala kubanga abadde mulamu. So tusabe nnyo Mukama Katonda atutaakirize, otherwise ensi gye tulimu si nnyangu. Si Michael Uganda YouTube channel kwoli mpe ndowooza yo mu comment section. Mbaagala nnyo mwena abangoberera. Mubeere bulungi. Peace and love.